Mu kitundu kino tugenda kulaba aba DP ssaako ne Tito abaali balowooza nti singa beegatta nga bawambye Milton Obote kigenda kusanyusa bannayuganda naddala bali bawangalira masekati g'eggwanga lino abaali bakyawa Obote. Bano nga Father Scalabrini amaze okubeera nga bategeeza ekyo baakola enteekateeka bwe batyo ne batambula okujja e Kampala. Musajja mukulu Milton Obote gavumenti ye baagivuunika nga bamagye bano balowooza nti abantu bagenda kubeera ku sayidi yaabwe. Bano nga bamaze okukola ekikolwa ekyo bakwata akabonero ka DP ne batandika okutambula nga bakuba amasasi mu bbanga. Bano bwe batyo ne bagattako okubeera nga baleekanira waggulu nga bayimba DP. Kyokka abantu mu kibuga Kampala tewali n'omu yalaga nti asanyuse ekikolwa ekyo ekyali kikoleddwa. Abamagye bano bwe baalaba nga abantu ba bulijjo tebazze ku sayidi yaabwe kye baakola kwe kubeera nga bagenda ku Radio Uganda ne batandika okukoowoola ebiwayi byonna ebyali birwanyisa gavumenti y'Obote okubeera nga bivaayo bakolere wamu. Kinajjukirwa nti mu ntandikwa ebiwayi ebyali birwanyisa gavumenti ya musajja mukulu ono Obote byaliyo mu 20. Kyokka oluvannyuma lw'emyaka 5 ebiwayi byali bikendedde nga basigaddewo bina by'oyinza okutunulako. Ebimu ku byo kwe kwalifuna nga kino kyali mu Western Region, FEDEM, UFM ssaako n'aba NRA. Wabula Okello bwe yayisa obubaka ku mukutu ogwa radio ng'ayita ebibiina bino ebyali mu nsiko okujja okwegattako bagabana obuyinza, aba NRA baasekera mu kikonde kubanga ekiruubirirwa kyabwe eky'okugenda mu nsiko tekyali kya kugabana buyinza, wabula ekigendererwa kyabwe kyali kya kulaba nga bakyusa sisitimu yonna bo babeere nga batwala obuyinza. Kyobula yadde bano baali baganya okwegatta ku gavumenti eno, baali bakkiriza ekiwayi ky'abakyoli bano abaali beekutudde ku magye ga UNRA okubeera nga batambula okuyita amatwale gaabwe ku luguudo lwa Kampala okudda eggulu awatali buzibu bwonna. Era lumumba ono nga bwerekeddwako abamu ku bayeekera abatonotono bagenda kubalakisa ebbombo ne basisinkana Tito okubaako ensonga ze bakkaanyaako nga tannafuuka pulezidenti. Ti mu kaseera ako nga tannafuuka pulezidenti, Tito yali omukulembeze w'abakyoli, ekimu ku kiwayi kya UPC ssaako n'ekiwayi ekimu eky'amagye ga UNRA. Okello ono yaliko mu gye lya Ssematalo owookubiri erya Kings African Rifles. Yategeeza abayeekera bano nti ye tabalinaako buzibu bwonna kubanga bazzukulu gy'ali. Bw'atyo n'abategeeza nti kekadde okubeera nga bakolaganira wamu batwale eggwanga mu maaso. Ti musajja mukulu ono Tito Okello yali musajja bannabyabufuzi gwe baali baagala okubeera nga bakozesa akadde ako kyokka ng'ayimirira ku magulu g'abiri n'agaana okubeera ng'akozesebwa. Era olw'okuva ennaku z'omwezi nga 27 Ogw'omusanvu 1985 waliwo enteeseganya wakati w'abakulu bano bombiriri abaali bawambye gavumenti ssaako n'abakwata mundu aba NRA kulaba nga bateeseganya bakomye olutalo. Ti mu kaseera Tito we yagendera ku radio n'alangirira ebiwayi okubeera nga bivaayo bimwegatteko, aba UFM bano beesowolayo ne bategeeza nga ky'ekibiina eky'amaanyi ekibadde kirwanyisa gavumenti y'Obote, era bwe batyo ne bayingira gavumenti ya Tito Okello. Era bwe batyo ne beegatta ku gavumenti ya Tito Okello teekako n'ebiwayi ebirala okugeza nga FEDEM, era nga bano baayingira amagye ga UNRA ne babawa ebifo ebisava bye baatandika okuweerezaamu. Nti ekyokuba nga abaali abalwanyi ba UFM baali bamanyi bulungi nnyo enfo za NRA, baatandika okukozesebwa nga ba informa eri amagye ga musajja mukulu ono Okello. Era nga baali bavubuka bano aba UFM abaateekebwa ku roadblocks eza UNRA abaali amusserwanga lwanga olukwe. Nti abavubuka bano aba UFM be baali baakazaako zi kompyuta, olwalaba Sserwanga Lwanga ne batandika okumuyita nti afande. Bano ne bongera okukakasa nti tagezaako kwewakana nti si ye senior officer Sserwanga Lwanga owa NRA. Sserwanga Lwanga ono yali talina kyayinza kukola, era mu kaseera nga tannaba nakwanukula yali yakwatiddwa dda. Wabula bano baasobola okubeera nga bamununula oluvannyuma lwa gavumenti okukkiriza okumuwaanyisa n'ennyonyi abayeekera bano gye baali bawambye. Mu kaseera ng'enteeseganya zigenda maaso mu kibuga Nairobi. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mu kaseera ng'enteeseganya zigenda maaso mu kibuga Nairobi, kigambibwa bano baalangirira okuteeka wansi ebyokulwanyisa likyokka eggye lya UNRA lyali lyamaze dda okubeera nga lyetimwa mbu ebiwayi nga waliwo abalala batawuliriza bakulu baali mu gavumenti era nga bo baali bagenda maaso n'ebikolobero byabwe omuli okutta abantu ssaako n'okuwamba abaali bateeberezebwa okuba nti baali bawagizi b'ekibiina kino ekya NRA. Mu kaseera nga bannabyabufuzi mu NRA bagenda maaso n'enteeseganya ne gavumenti yali ez'embuyinza, obula bo abaali mu nsiko baali bakyayagalira ddala okuba nga bagenda maaso n'okulwana. Era nga bayi UNRA bano b'omutima baali balowooza nti abalwanyi ba NRA bakooye olutalo, ng'ensonga lwaki baavaayo ne basuubiza abamu ku bakulu mu bayeekera bano ebifo ebisava singa banadduka ne bava mu nsiko. Bekozi Kuteesa agamba nti ye n'abamu abalala ezo ranka mu magye baali tebazaagalira ddala, era agamba nti ranka z'amagye we zaabaweebwa mu butongole nga bamaze okuwamba obuyinza, ye yali azigaanye nga tayagalira ddala kubeera nga bamuyita Kano, Jeno oba Brigadier, ng'alabira ddala nti byo bitiibwa amagye ga UNRA ebyo baali balina mu kibuga Kampala nga batigomya abantu. Tiwabula n'oluvannyuma baamubuulirira ne bamutegeeza nti buli ggye lyonna eryetongodde awamu ng'ate liweereza abantu lirina okubeera ne ranks ezeetongodde. Weewaawo nga ye yali alemeddeko ng'agamba nti basobola okubeera nga balabira ku ggwanga erya China abalina amagye agatalina ranks. Abakulu baagana okubeera nga bagula endowooza ye ne bamubuulirira okutuusa we yakkiriza. Ti ensobi endala musajja mukulu ono Okello gye yakola kwe kuba nti we yakizuula nti okusuubiza abayeekera bano ranks kigaanye okukola, ne atuukirira abaali ab'amagye ga Uganda ama abaali mu kitundu ekya West Nile. Ti endowooza ye yali nti engeri gyali nti bava mu mambuka g'eggwanga erya Uganda nga baliraanye abantu bano b'omu West Nile, nga manyi nti bajja kusobola okukolera awamu okubeera nga balwanyisa be baali bayita abalaba Abaganda n'Abanyarwanda nga bwe baayitanga abantu abaali bava mu maserengeta g'eggwanga erya Uganda. Tiwabula n'ekikolwa kino kye yakola kyayongera kubeera nga kinyiiza bannayuganda abataali bamu nga kw'otadde ne Julius Nyerere yali omukulembeze w'eggwanga erya Tanzania mu kaseera ke yali ow'enkizo ennyo nga buli ludda lumwetaaga. Era mu kaddaako ng'enteeseganya zigenda maaso mu kibuga Nairobi, ennyonyi ezaali zitiisa abaali ab'amagye ga Idi Amin zaali ziri mu kulandinga ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Kino tekyamalira bakulu bano aba UNRA ne bakola enteekateeka gye baayita eyali esembayo ey'olutalo, nga muno mwalimu okuluutinga ssaako n'okutta kumpi buli kiramu mu kitundu eky'Eruweero. Tiwabula n'abayeekera bano baali tebatudde. Enteeseganya zaali zigenda maaso mu kibuga Nairobi naye nga nabo bagenda maaso n'okubeera nga baketta enfo z'omulabe, teekako okwongera okutendeka abantu baabwe. Era nga bino bye biseera abakwatamundu bano aba NRA baafunira ebyokulwanyisa okuva mu ggwanga erya Libya, ng'ebyokulwanyisa bino byaleetebwa ku nnyonyi ne bisuulibwa mu kitundu ekya Lukoola. Musajja mukulu Gaddafi bano yabawa emmundu ezaali eyo mu 8, teekako n'amasasi agaali mu 800. Tiwabula mu kusooka baasanga obuzibu kubanga emmundu zino zaali za Uzgan nga bo tebazimanyi zikozesa, nga bamanyira AK-47. Tiwabula oluvannyuma lw'akaseera baasobola okubeera nga bayiga engeri y'okukozesa Uzgan zino era nga zaakola omulimu munene nnyo mu lutalo lwe baalwana okuwamba gavumenti.